Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Wanji? Amanya n'eddoboozi bampita Mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Gye baleko sebo Mukunja. Kale. Aha. Nina omusajja. Gwe nasooka okuzaalamu, gwe nasookera ddala okuzaalamu abaana. Aha. Bamuyita Mugabi. Aha. Naye okimanyi Mukunja abasajja muli bazibu. Okimanyi nti omusajja oyo baŋŋamba nti yafa. Aha. Ne bamubika ne tugera ne tuziika n'okuziika. Olimba. Namulengedde. Nenekanga ne ngamba oba si yeye oba yeye kyavuddemu ne ngamba wayi ne flashinga ku simu ye eriko yali nali saagisiimuulamu mu simu ngendo gifulashingako ng'eyitamu naye mbadde njagala omundobesereze mbadde njagala tumukubire ndaba oba yeye kuba namulengedde nabadde njagala ngezeeko ntuuke waali ngenda okulaba ng'akoze eki ng'abulirayo ng'atambula atadda sayidi endala naye mbadde njagala tumukubire ndaba oba yeye oba walabye muzimu tegwabadde muzimu yabadde muntu singa gwabadde muzimu esimu ye teyandiyiseemu naye na flashinze ku simu ye nkadde gye yaliko ate ng'emabegako yali yavaako naye kati wayise ebbanga emyaka nga 6 naye nagenza ogikubako nga kweri kale beerako ku simu tovaako kale Hello? Mugabi? Waiso? Oliwa? Mando saidi wa Kiso wano. Abadde wa Kiso? Kakati mbadde nga nkuba ku simu yo nga teriiko. Simu yange tebaddeeko kubanga mbadde siriiwo. Obadde wa? Mbadde ndi saidi ya Sudaani eyo. Naye amasasi ge gaatugobyeyo nga mbaganya okufa. Kati wakomyewo? Kubanga mbadde nga njikuba nga nina ddiiru naye nga bama tebeerako ne ngamba oba Mugabi yalagawa. Mbadde amasasi ge gaatugobyeyo nga ganyoka. Wadde olina ddiiru ki? Nanti mbadde nina ennyumba gye njagala owayalinge. Maana wange nganze sikyasobola muliro. Sikyasobola muliro. Kakati olwonkoze oyinza kumpaani ayinza ye Wakisoli side ki? Wakiso ndi wano nga wano bayita wano omusajja ono kino ekifo kino bayita Ole Farm. Ole Farm? Naye sinagwe nsobola kufunira nze ebintu sikyabisobola nabivaamu. Kakati ebyuma ebyali bikola no bimpe nfuna nkolera. Ebyuma? Ebyuma nabyo simanyidde biri kati obifuna kikyangu. Nyabo? Yogerako naye wuuyo. Ani ono? Nomundekera abaana. Ne mukazi gwe. Baako Nesonyiwa. Olina musirusiru nga lwaki nkwesonyiwa. Bwaba akulaga amalalo ndi bwe unafa. Amalalo gasawagala abatwala y'abaana. Ekisajja ko totegererako ddala abadde bakyakola bintu ebyo ne weegaana abaana ababo. Mukazi gwe Nesonyiwa ddala. Tegeera kisiraani gwe wabula natomera. Olabagamba kitafa kasa amalalo walaba olitwala y'abaana. Kirabika bakunyigisa nakaleega kisajja ko totegeera wabula natomera kisirusiru. Bagambye nafa ate era okyankulira. Kirabika bakunyigisa nakaleega. Bange mpola agenze speed ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Cheza for who? Si for jajja muwanga but cheza for Yesu. Mbulojo kufuna buli kimu naye n'abagende wajjajja muwanga bavaayo nga bagamba tusitudde teletebwa ne Yesu jajja
Anti eriya mu kifo ky'okukyezeza Yesu ate bo abamu bagenda eri wajjajja mu nsaasi abavayo nga bagamba tusitudde teretebwa ogenda okulira wayita emyezi 9 ng'omukazi agamba gye nagenda okunoonya oluzaalo omusawo yankwata ku BTFM kale Endobeso mugiwulidde ono omusajja yadduka buvunaanyizibwa oba musajja watu yafa muzimu gwe gwogera Amasifu ekiwatule kyekisajja kyebika nga kityo obuvunaanyizibwa era mukazi munnanga amagezi genkuwa labirira baana bo kubanga ogusajja amagezi teguyina guli awo gufololo gudomola ogukadde oguwaawo gugirikaani tumiddeko amannaamu ekireku nemaddizayo emaya nemamajamire najeera mwebale kuweereza kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama Mukunja nakachwana timwebale okuweereza baba bazaala bakyabo batasobola kuweerera ne batuuka n'okwebika nga tebaafu abasajja mbatidde temuli bango Zahara ali Masaka agambye abasajja ono kawese ekyakatebe Masaka okimanyi nti mbadde siwulyanga ku mulambo gwogera nkugambye gumaze ne gwogera nze nsookedde ku ogwo Mukunja yenna kacwamwe baletuweereza yenze birungi ebuwambo ne Mukunja za magezi gempa mukyala munnange yeekolera alabirira abaana b'omusajja huyo alaga mukoowu nnyo taga kumanya bifa ku baana kati omukyala kyabakola ajje naago mu butalabirira abaana abensigadde birungi ebuwambo n'omukyala w'eribe emijuma naye mukunkubuulire era abakazi bakyatubikira nnyo abasajja nti batufaako omusajja akuddukako gw'omala okuba n'akaalaani mu kamwa ng'olinganga atunganga oba atunga biki lwaki omusajja tadduke n'atuuka eyo ne bamubika mubeere bulungi naye naawe mukyala munnange akaalaani kakendeeze nnyo kadduka nnyo mu kamwa kaalaani kangi ke kaddusa omusajja osemuwemba ku kyokutaso omwami atavunaanyizibwa yali maakamulamu ssebo omwami ssebo kaalaani kasukka mwebale tuweereza nze mu lugwe Emani Kiyumba Kochi mugombola Rwanda abasajja abasinga badduka buvunaanyizibwa kale ulira oyo talina pulaani nze mu lugwe Emani Kiyumba Kochi ero nayo pulaani eyokukunyaka 10 nayo eba pulaani